bw'ovuma tekinnuma wangi maama naye ekisooka banvumira mu platform nkyamu mpulira kiringa kati pulezidenti wa Kenya okunjogerako nga siraba KTV siraba channel ze oba westinze time so bali ku social media kwe banvumira siriyo. Ensonga ya Susan Makula okugobebwa ku mpewo za TV ekyakutte wansi ne waggulu. Omukyalo ono oluvannyuma lw'okuvuma pulezidenta munne ng'amuyita omusiru mu kifo ky'okwetonda wabula akakanyadde. Omukyala Susan Makula yeeyongedde okukakanyala n'agamba nti abantu abasinga okumuvuma naddala abasinze okuma omuliro ku nsonga ya UCC omugoba ku TV yadde nga TV ezimu zaakolako kwe kuli eya bbaawe. Ye agamba yonna gye bamuvumira social media naddala taliyo ate byonna bye bakola tebirina kye biyinza mukolako okuggyako ye ekiyinza okumuluma kwe kuba nti bazze ku bbaawe ne babaako ebigambo bye bamwogerera naye ate ebisigadde ye ng'omuntu tebirina kye bigenda mukola ate n'alagira ddala nti tagenda kuvaayo kwetonda ku ekyo kye yakoze eky'okuvuma pulezidenta. Esitori yonna gikuteereddeyoko osobola oyitayoko n'ogiraba. Omukyala oyo yavumye pulezidenta bubi nnyo era nga omulabye omukyala Susan Makula yeeyongeredde ddala okulaga nti ye nga ye mwe bye mwogera yonna gye musinziira temulina kye mumukola oba temulina ngeri gye mumuafekitingamu olw'ensonga nti platform ze mumuvumirako si zaaliko. Ate era yavuddeyo n'agamba nti TV ezisinga omuvuma omuli NBS television tezirina makulu yadde olw'ensonga nti teziri regulated yadde. Yagambye naye yavumye omuntu naye TV zino ezisinga omuvuma taziraba n'agamba nti TV egyalaba ye NTV yokka ne Salt kwotadde ne LTV oba giyite Lighthouse naye zino endala taziraba ezisinga okuma omuliro naddala mu bantu aba Uganda Communications Commission ogezaako kuba nti bamujja ku mpewo olw'ekikolwa kye yakoze ekyokutyoboola eddembe lya pulezidenta munne ate nga bonna eba host ku sheeyo si nti kuliko omukulu naye ye yagenza okikola ekintu ng'ekyo ng'akozesa obuyinza olw'okuba nti Salt almost yiye oba yabbaawe n'aba nga yavuddemu ebigambo ebyo olw'ekibuuzo pulezidenta munne kyasobodde okuba nga amubuuza ne kimulema okwanukula wabula kwe kumuyita omusiru oba a stupid person. So mu mbeera eyo Susan tebimulidde ebya UCC omusazaamu okubeera ku mpewo olw'ensonga nti ye agamba ne bwe bamusazaamu teri kye bagenda kuba nga bamuggyako wabula ekiyinza okumwafekitinga kwe kuba nti bbaawe wavaayo omuntu yenna n'abaako byamwogerako ebyo bye bisinga omuluma. So ye nga ye yaguba teri kiyinza mutuukako oba teri kiyinza mukolako. Osobola otuwa endowooza yo ku nsonga eno mu comment section naye nga ffe tugamba ku Prejan Media gwena gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli gw'omupya subscribinga onyige n'akade osobole okuba nga updates zonna ozifuna bulungi nnyo.